Minisita alagidde pikipiki zonna ezakwatibwa okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ziyimbulwe so nga n'ababadde babba eddagala malwaliro ga gavumenti bubakeeredde. Batuwuliriza essaawa ziweze 3 ez'enkya ya leero mawulire mu Luganda okuva ku NBS Code Radio mu gigumiza ggwanga esinga zonna ze mu biruddaani okugakusomera. Abatuuze ku mwalo gw'Eppanga mu muluka gwebukewa mu ggombolola y'e Buhemba mu disitulikiti y'e Namayingo baguddemu ekyekango abavubi ababiri abadde bagenze ku nnyanja okuvuba we bagudde mu nnyanja era okukakana nga zembuyaga ezikaza engoye. Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti ababiri bano kubadde kuw'emyaka 28 n'ow'emyaka 18 naye nga bombiriri babadde bagenze kugezaako kuvuba n'okufunayo ekinaanogera magala eddiba. Wabula neje webukeredde nkya lunaku lwa leero nga ababiri bano omu ku bo yamaze dda okulugulamu obulamu wabula nga munne yasobodde okulusimatuka era nga alunyumya nga lutabaalo newankubadde ng'ekituufu ekiviiriddeko eryato okubbira tekinnaba kutegeerekeka. Ebisingawo ku mboozi eyo tuli bakwongera okubikutuusaako. Ebyo ng'obitadde ku mabbali Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Robinah Nabbanja alagidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi okukakasa nti pikipiki zonna ezakwatibwa okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ziteebwa mu bwangu ddala era ziddizibwe bannyinizo nga n'akataayi tekannaba kusala kkubo. Nabbanja okwogera bino kiddiridde okwemulugunya ku mubaka wa munisipaali y'e Mubende Bashir Bega Sempa okutabukira abakulu mu poliisi y'oku nguudo mu ggwanga Uganda gy'agambye nti baagufuula mugano nga gwanswa okutandika nga okunyaga piki z'abantu mu ngeri emenya amateeka n'abamu ku bo ne batuuka okuzikumira ku poliisi ate nga n'ezimu oluusi zibeera tezirina misango. Bashir Lubega Sempeera mu kwemulugunya yategeezezza nti abagoba ba bodaboda bangi abamu ku bo babeera n'obusente obutonotono ate nabo ne bawaliriza okubuwaayo ng'enguzi eri abaserikale ba poliisi okusobola okutaasa piki zaabwe okukakana ng'omuntu wa wansi anyigiriziddwa nga takyalina kyakuzza eri mumwa era n'addayo ewaka ne yeeryankuta. Mu kwanukula Robinah Nabbanja ategeezezza nti n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yali yayisa dda ekiragiro eky'okutta pikipiki zino mu bwangu ddala okwetooloola Uganda wabula tamanye mputtuuki era yannaba kiyenkanawa eri mu basirikale ba poliisi ye yabalemesa okuta piki z'abagoba ba bodaboda nga bakimanyidde ddala bulungi nti si zaabwe. Nabbanja mu bwangu ddala alagidde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga akikoleko nga n'akataayi tekannaba kusala kkubo ekitali ekyo beerinda ekinaava mu y'ebiraka. The president directed that all the borders of these young people be returned to them. I'm wondering why this directive is not yet followed. And so let me direct the Minister of Internal Affairs who is here, the General Muhoozi, prevail over your police officers and have the borders given to our people. Ebyo nga tubimya amazzi mu disitulikiti y'e Kaliro ssentebe wa disitulikiti eyo Elijah Kagoda di kusooka atabukidde abasawo ku ddwaliro lya Bumanya Health Center 4 bagambye nti bano kaakano emirimu gyabwe bagikola mu ngeri ya gadibenga ly'engembo etunda omuzigo ne batuuka n'okunyaga eddagala eryali badde lijjanjaba abantu mu ddwaliro. Okusinziira ku Elijah Kagoda eddagala eryali badde lijjanjaba abalwadde erisingira ddala obungi teririiwo kyokka nga gavumenti y'eggwanga buli kiseera ebeera eweereza ebbokisi z'eddagala ziyambeko mu kubudaabuda n'okujjanjaba abalwadde ababeera n'ebirwadde eby'enjawulo naye ate bagenda okwekenneenya ng'eddwaliro lino n'eddagala lino teririiyo. Kagoda okwogera bino abadde mu kulambula omulimu ogugenda mu maaso gw'okuddaabiriza ekisenge ekijjanjabirwamu abaami n'ekyo eky'abakyala bye bali mu kuddaabiriza ng'omulimu guno gwaweebwa Paulo Nnyonyi inginiya wa disitulikiti eyo okukakasa nti bakola omulimu omutuufu ogugendereddwamu okuddaabiriza ebifo by'eddwaliro lino. Kaakano Kagoda agamba nti omusawo yenna anaddamu okwenyigira mu bikolwa eby'okubba eddagala agenda kukwatibwa era avunaanibwe ate waakukakasa nti bamuvunaanira ddala mu mateeka nga bwe gasaana oba oliawo afuuke ekyokulabirako eri abalala. Nakuwa mutole ano ekyo ata mutole yasune bizibu bamutwala mu kadwaliro eyo kakolera mu misali tubone bilayi tuli ano tutizire ku muzenyo buli muntu oteeka okola omulimu gwo gwakubeererwe. If you have information, provide that information to us. Abakozi mubale abakola okusa mubale abasa abatakola kyamaani twaya bwayi ojjawukaawo bali kubasebo kifugesi. We still have a problem of maternal and child health death. Sakaye ati ayeridwaliro
mwawera makuru. How can the health facility raise relevance? Every week and the detail is quite a bit. Yes, ntebe wegombolola eyebumanya nga Hussein Nkolwa wano wasinzidde n'ategeeza nti kaakano abasawo mu ddwaliro lino eby'okujjanjaba abalwadde baabifaako dda bangi ku bo beesibira waka nga beebisse bikunta n'abamu okukeera ng'okwenywera kacaayi akabuguma ne beerabira nti ekibasasuza kwe kujjanjaba abaana b'eggwanga. Omusasi waffe Andrew Wako yabaddeyo. Baba ensonga y'abasawo osipika kobera ate abasawo balikola emirimu mutuufu ino ayenze ndi kwabakuweera ebyebisiki y'abasawo batakola batayiza ku mulimu akobera ati bakola kusa mutuufu kuba yetasiiba hano nze ofiisi yange yede ati era batakola abo babakunekwatira eriye yankobera ati wenda osomeko obusawo nika nti ndi kusomesa abaana nti nze tinasomera obusawo ayo bayinza kusoma ki obusawo baba ndikuleeta mu ofiisi y'abasawo batakola sabakola mwesotinge abatakola mwesotinge tinabatwala wa chairman fayo kao amaina agega tukanga obetanga nga iwe mukozi okulira bakozi notumula nabo ne batuzuma iswe ati abapo bisisani badde mwana musomesye ko abana banyu obusawo government yabasindikirano kuiza akola nze nsaba nti buli muntu government yasindikira mu bumanya okola omulimo gwo. Enguudo zonna wetwogerera bino nga zimaze okwolekera ebitundu eby'ekagulu mu kulinnya olusozi olw'ekagulu olusiŋŋaanibwa mu disitulikiti ey'e Buyende. Enteekateeka zonna wetwogerera bino nga zimaze okuggyibwako engalo era nga Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula Nadiope Gabula owookuna yagenda okubeera omuwalampi omukulu ow'olusozi luno. Enteekateeka eno oba okuwalampa olusozi luno kugenda kubeerawo olunaku lwa nkyanga ennaku z'omwezi 17 era ng'abakungu bangi okuva mu Kyabazinga bwa Busoga ne gavumenti eya wakatikko n'abakulembeze abalala basuubira okujja okwetaba mu kuwalampa olusozi luno. Omwogezi wa Busoga eyomu mambuka mu poliisi ya Busoga eyomu mambuka nga Michael Kasada mu kwogerako eri bannamawulire akakasizza nti n'ebyokwerinda biri ggulugulu kyokka n'alabula abaseddekezi bonna abateeseteese okujja okukola effujjo obutagezaako kukikola. Uganga oli mugumu nti ebyokwerinda biriwo alina enteekateeka ey'okutabula mu ngeri yonna tumulinze kyonna tulenda obakubira yobona enteekateeka nga wenda kutabula byakwerinda wena tukulinze kyova tulina kubaawo wetandika okola okulawuna mu kyalo wano n'ebyalo ebyetooloyo omutatya tuliwo okulwaimwe kubakuuma eri abantu abandi babona abasirikale bakobayo abantu basirikale nga bangi aye ekitubeesaawo mu bungi kwenda kubona nga muli safe kuba n'omulimu gwaife kyenkoba nti webanga omusirikale akobye nti kola kino ekyo kikole wabakobye ati wano otabita waayibita wano ekyo kitaba kizibu kasita abanga ali kukuuma abasirikale baife bampisanga bulido era baidde akola omulimu ogw'okuuma abantu baife okuviira irala nga batandise okwidda wano kutuukira irala ku 17 era ife tujja okuva wano nga tukakayisa nti buli muntu aviirewo nga mulamu era nga ali bulungi. Mu mbeera y'emu ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi mu Bwakyabazinga bwa Busoga Oweekitiibwa Helen Namutamba wano wasinzidde n'asiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuttukiza enkola y'ebyobulambuzi mu bitundu bya Busoga eby'enjawulo